Balamu wowaleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu. Era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Balamu minisita w'abavubuka okumala emyezi 5 gye maze mu busibe mbadde kuwooda zo olw'okuba gwe n'afande Masiko akulira CPS mwangamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze. Nembagamba sigenda kubikola. Ne munoonya omusango gonna gwe munteekako omwali okuntwala mu maka gange mukono munsibeko ebintu nene mwesanga ti amaka mwasanga ninayo omuntu. Waliyo bannamawulire nga byonna babiraba. Mubaddewo nga mwagala okunvundiza mu makomera n'okumpayalinga nsigale mu makomera naye nga mwankwata mu lujjudde ng'ensi yonna ekimanyi mwankwata mu kwekalakaasa kwanita masitigo kulaga bumativu ku nguzi egenda maaso mu ggwanga. Mbadde mu kkomera ng'omuvubuka nga minisita alwanirira eddembe ly'abavubuka gwansiba. Kyova olaba omusango gwange common nuisance. Common nuisance omusango guntambuza okumala emyezi 5 nga sinafuna bwenkanya. Wembuuliza gwe munnayuganda alowooza nti toli mu busibe olwo gwe anaafuna omusango gw'omadda onaafuna obwenkanya. Common nuisance n'ensookera ku kooti 1 ey'akayizi n'agulemererwa n'agugoba eya Buganda Road ng'alemereddwa okusala omusango gwo gwa common nuisance. Kyova olaba obusibe bunene ngamba mbadde mbwetaaga. Ku lutalo lwe tuliko tukimanyi bulungi tugenda funa obwenkanya mu mbeera yonna. Okutiisibwatiisibwa kwe tuyisiddwamu tulimala tufuna obwenkanya. Omulamuzi Kayizi alemereddwa okusolovinga common nuisance n'embeera mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alemereddwa okusolovinga omusango gwa common nuisance. Netuuka ekiseera ne bansindika mu kooti 2 ne bansindika mu kooti 3 kooti 4 mpaka ku kooti 5 nga ndi ku common nuisance. Kati wembuuliza munnayuganda gwe alowooza nti toli mu busibe onaafuna obwenkanya gwe nga toli mwana wa gundi. Olaba abalamuzi balemererwa okusolovinga omusango just public nuisance nga ne mu mateeka tebasobola kusiba mwaka. Genda olongoose wali community service waayo kafayini bwe kati bansaba emitwalo 5 n'engisasula ne bansaba abaneeyimirira omwali mmange ne muwaayo ne bansaba passport. Ku musango ogwo bannayuganda nali nina okuba ma passport. Era njagala kubategeeza passport nzirina etali egi ne nali sigenda gibawa. Era abalamuzi mwena mukimanye nti omusango gwali gwankwasa nga sirabawo we mbawera passport yange. Oba sigenda kufuluma mu ggwanga kuba ndi munnayuganda nali sibawa passport era njirina naye nagibamma mpaka muntwale mu earring mpulire omusango gwange gwe munvunaana kuba nkimanyi bulungi buli kye nakola nali nga nkikola mu mateeka ga Uganda. Okuleka ebitongole mwenna judicial ekitongole ky'abalamuzi Uganda Law Society mwe nali njagala mutunule mu nsonga zino kuba omusango ogwankwasa gwali gwa human rights ng'erina okunvunaanyizibwako. Tegwali gwa bibiina tegwali gwaki gwali gwa bannansi ne tukwatibwa abantu 105 104 ne bateebwa nga tebasabiddwa yadde endasi. Nze ne munsaba emitwalo 5 nakati sizifunanga mutuuse goba musangezo mwazitwala. Bannayuganda mutunulire obubbi bwe tulina mu ggwanga lyaffe. Nyimiridde wano oba ntudde wano wendi nga we tusinziira okulwanirira eddembe lyaffe nga mbagamba bannayuganda nga nze Saamu okusinzira byempiseemu n'ebyenkyayitamu sirirwedde kuzikiza kubanga nkulidde ku street manye ekintu eki eddembe tebalisaba balitwala butwazi na kabuli. Kati ndina okulirwanirira era nga nze kennyini nze mutangu kuba ne woba ogula katambala kalina price. Kati nze nyenda kuba price ku ddembe lyange n'eri abannange. Abasiba abali mu makomera
abaganye omusango tiimu y'amachete yasigaddeyo teriyo nti eri funded ekibiina nti oba babawa ssente bali mu makomera lwakuba tebalina musango naye musiba abantu awatali bujulizi ne mubakako okukkiriza emisango abaana b'abantu balikola obusibe bwe batamanyi mubakako okukkiriza emisango ne mubagamba bagende mu firiba gaini ate ne mubawo obusibe obuyitirivu ezo ze zimu ku nsonga zengenda kati osimbako essira kuba wali mbadde ennwana naye nga bannayuganda abamu kirabika muli bamativu n'ebibakolwako wemba nga ntunula nga bataata b'enkya bavundira mu makomera abaana emyaka 17 giri mu makomera. Export TV to the world.